A quick one. Abayimbi be Uganda, this goes to you. And I wish every person ka video kano gwe katukako akasharinga era na tagging oyo muyimbi we gwe yandirabye nga are getting involved. First and foremost, I'm a noob supporter. I'm part of people power. And I want change. I crave for change in Uganda. Okay, so we understand that we are not more same status. Nti mwe muri bagaggako, nti mwe muyinako okusinga ffe. Naye tuddeyo tuwa obugagga obwammwe gye buva, nti obugagga obwammwe buva mu bantu. We don't want any artist okubanga yeenyigira mu politics. We don't want any artist to join Noob as a political party. We don't want you to be a Bobby Wine fan or a Bobby Wine lover or a Bobby Wine supporter. We want you to be a people power, part of people power. Amanyi g'abantu. At the end of the day, oli muntu. The more we become, the better. This is the thing. Ebintu webiba bikwata kumwe ngayo mwavaayo ku copyright. Ebintu ebyo byonna bitambulira mu politics. Law, you're seeking for permission okubanga waka wammwe tajajaamibwa okubanga bye mukola biganyulwamu. But at the end of the day mugenze ku parliament muki kusaba olwolukisa okulabanga bannaye temunyigirizibwa. Mumaze okubeera nga mugenda mu parliament kubanga musaba government ebeeko ne kyebayamba. Lwaki temubaako ne bemusabira abantu bammwe? Mubagambe bannaye, we are not politicians. We don't want to get involved in politics. Naye enguudo ze tuvugirako amamotoka gaffe ag'ebbeeyi mbi nnyo. Because we all know that mulaba all the injustice that is being done in Uganda. You don't need to support Bobby Wine or to be a part of Noob. Okubeera ng'ogamba bannaye abantu babuzibwa okuba video muziraba, it's all over social media. Naawe gwali eyo ng'olina omuntu gw'osupportinga, whether he or she is a politician or an artist. Mubagambeko. They witness these things happening. It is okay for you to come out and show the injustice, the discontentment. There is this artist that I saw, Chameleon. He was audacious enough to sit in front of the camera and tell people, Simanya, Bobby Wine's femuna etogata politics na music. Wano wali wesimbawo ku bwaki. Wali wesimbawo ku bwa bamuyita bacha mayor. Awongo wali togamba Bobby Wine ngate wali seeking his hope to help you. Akuwe kadi ya nupo kubanga wesimba ongo yagala amanyi g'abantu. We need not want any artist to be a politician, but rather to be a part of people power. Amanyi g'abantu, come. Speak for us because you have volumes. You have a lot of influence. Each and every word that you say has impact, is impactful to people who support you and believe in you. That is the only thing we want. Mufeyo mwogere ku bibi ebiri mu Uganda, but whenever you keep quiet and be silent, chiringa abatulaga nti mwe mwefaako mwekka, you're too selfish to notice whatever is happening in Uganda. Encha duli eri bajja Bobby Wine ngo omubbi ku kisaawe nga talaze nti ayingidde ne Uganda. Encha waba gwenga gwegwe basika weba tujangola again. It was injustice for the Ugandan government okuleka such activities okubanga bikolebwa. Nti omuntu yena waba ayingira Uganda ina process jaino yitamu. You've kept quiet, witness all that happening. Leave alone the fact that he's a politician. It comes back to you. He's a human being and he was once an artist. Ngagwe. What if it is you in his position? I believe he would come out, step up and say something. Because techiri in law. Nemulaba abantu nga babatta wano waliwo omwana gwe baakuba face n'emementuka. None of you guys came out and talked about it. Come complain. Obagambe bannaye government mulekeraawo okubeera brutal. Encha waaba mwana wo Bobby Wine, Bebe Kulu, Chameleon, Ragadi, Spicy Diana, Juliana Kanyomozi. Nga abadde tamanyi n'agenda mu Kampala nga waliyo okwekalakasa nga tyakwetegekedde ne bamukuba ne bamutta. Awo mujja kuvaayo mangu mukaabe mugambe police lwaki mwakubye omwana because kibakwatako.
Lwaki ndowooza ekyaffe kibakwata kuba ffe ababatuusa we muli, ffe ababazimbidde ennyumba ezo ze muli, ffe ababaliisa. Ife amaanyi g'abantu tegaaliwo kwekuŋŋaanyanga ne gajja ne gabasapootinga nga mu bivulu singa nammwe temuli we muli. Ffe ababasobozesa okuba nga mugula sukaali w'obuseere, ffe ababawa ekyebiri ekyo ekisobola okugula sukaali. Naye nze akuyambye ne nkukwatirako, gw'okoze ekyokunkwatirako, kujjawo ku preventing eyo embeera gy'olaba ennyigiriza. How are you going to do that? Speak up. You needn't have to be a politician. Your voices are the ones we want. You're very selfish. Tetuli mu politics naye waneeno government ya Uganda yavaayo n'egamba nti ebivulu biinako masaawa 6 tebiina kusukka saawa 6. You all came out and spoke about it. Banaye, that's not time enough. Banaye, this and this. We have a lot to be done. Wololo, wemba mwagala more time nga mukoze ebivulu. Mukuba obusimu ne bugenda mu government ya Uganda ne musikinga more permission to have more hours. If you can't reach those people, why don't you try to speak up? Be the voice of the voiceless. Mostly your supporters who love and support you in each and everything. Novaayo n'olaba omwana n'ayiwawo omubiri nga bamanyidde omuyimbi enkya n'agera n'agamba nze saagala kweyingiza mu politics. That is so unfair. It is so unfair. Ate nze sigenda kujja. Waliwo abaana ba people power be nalabye abalala abannumbye nga ngambye nti abayimbi mbakube pu. I repeat, mubakube pu. Buli agezaako okwesiriwaza mu mukube pu. Woba tosobodde funa pu. Mukwata amagi nga nange mwendi we mumpulira ngamba mukwate kitegeeza mwendi ngamba baana ba people power. Mukwata amagi amafu mugatereke mugende mbaga kube ku stage. Someone told me that engeri gye nakibazeemu Matthew wange yabadde mubi. Gwakirowoozaako nga Matthew mubi kubanga wona okimukola ku stage enkya n'omukuba shipu n'omukuba amagi amafu ajja kubeera skeptical okuteekayo ekivvulu ekirala, ajja kubeera pushed to come out and say something ekinyigiriza abantu kuba nabo banyigirizibwa. So it's not kyenayogedde nabadde nkitegeeza ate nga ndaba impact yaakyo. Tetugenda kutandika boycotting ngambu abantu tuleme kujja kubeera tebagenda kuyiga. They are going to take things the hard way. So we are supposed to teach them the hard way. Paka sawa zino babadde batubuuza mulekerawo okwogera, mulekerawo okukola ki, mulekera kati twagala actioni. Bagamba omunaku waakoma, omumpi kale kangamba omumpi waakoma waakwata. Ffe abampi tetugenda kukwata mundu tutte bantu naye tusobola okugula amagi amafu ne tugaba kuba. Abantu abo bali mu kulaba nga tunyigirizibwa ne basirika. N'ateekayo ekivvulu enkya okulaga nti Uganda eri happy, but we are trying to project a picture okulaga nti Uganda we are being oppressed. Waateekayo ekivvulu alaga ssanyu jjereere. Tugende, let us contest. Tugende twekalakaase in a peaceful way ku bivvulu byabwe. Tugende ekivvulu tukiyingire kubanga amawulire gaabwe ennaku zo tegakyakwata bintu bya people power ngeri gye bihappeninga na injustice that is being done on people. Tugende mu bivvulu byabwe twekuŋŋaanye tuwandiike ebintu free all political prisoners muwanike ebigundi ebyo. Sho mugiryewo ebintu byabwe birekeraawo nga mulaga nti temugenze kuwuliriza music waabwe mugenze kuyisaawo kyammwe. Everything they throw at us, let's try to use it in our favor. Period. Abayimbi be Uganda, stop being fucking selfish. You're so selfish. Mulekeraawo kubeera selfish. Muveeyo mwogere ku nguudo, muveeyo mwogere ku malwaliro agabba ebintu epatsi z'abantu ez'omu mubiri. Muveeyo mwogere ku baana abafudde nga tebalina mmere. Muveeyo mwogere ku tax. They overtax us. Don't you see those things? Do you need to be part of NUP or to support any politician to say out something? Kyogamba gwe tobiraba. Amafuta ga bay, when will you come out and say banaye amafuta nga geeyongedde?